Muwala Kadaama ono gw'olaba ali mu kukaalira emitwalo gye 5. Yakutte emitwalo 5 ne yeesiga boosi we n'azimuwa mbu amukolere shopping ku Shein. Yabadde ayagalayo engoye z'abaana be, ndowooza atuusizza ekiseera eky'okkomawo ewaka. Eno shopping gye baamukoledde byonna bye baaleese baamuleetedde obugoye bwa ddole. Obugoye bwa ddole nze tunuulire ziizaawo, ngenda kuwa n'akatambi obeere ng'omwewirako mu ddoboozi. Bwe tubagamba nti temwesiga Bawarabu, Omuwarabu ku ssente nsolo. Omuwarabu ku ssente nsolo. Nze kyantuukako keewa Omuwarabu nali njagala laputopu ngenda kubawa sitole yali etya. Naye kasooke nkuwa akatambi k'omukyalo ono naawe obwewulireko obutambi bwe buno bubiri. Ana mama obituuse kandawuloodinga Shein kuba nkoye kola loosi. Oba omukazi ono awa abaana be bakola oda simanyi. Nalaba ebintu bye baleese. Bugoye bwa buddole. Ebintu bye baleese bugoye bwa buddole. Naye nga ssente zange empitirivu laba akagundi k'omu mmotoka ka buddole. Kaddole ke bagize bye baleese. Kandawuloodinga Shein ngiteeke mu ssimu yange. Naye nkooye okukaaba. Oyo okulaba nga ssente zange zigenda nkooye. Kambalage engoye baganda bange. Laba engoye. Luno lwe lugoye oliri lumu naye terutegeerekeka oba lwakuzannya. Nadi nakoze jumpsuit nga njagala jumpsuit. Laba. Omanyi baana mmwe ebiseera ebisinga bwe tubayo ne twogera mulimu bagamba mmwe Abawarabu muboogerako bibi ebisinga era n'abalungi tuboogerako. Eno channel eya Magic Initiative Uganda tuleeta sayidi zonna. Wabawo ekirungi tukyogerako naye ate sayidi ezisinga obubi ze nnyingi oba ze zisinga obungi. Kadaama siraba nsonga lwaki weesiga boosi wo omulundi ogusooka n'olaba nga mu butuufu kyakukoze si kirungi n'oddamu n'omwesiga ogwokubiri. Omukyalo ono bw'abadde ayogera mu butambi bwombi bubiri nga bw'owulidde kiraga nti si gwe mulundi ogusoose kubanga agambye mpulira nga nkooye ssente zange okufiiranga obwereere. Oba ono omukazi abaana baawa ne bakola shopping. Nedda mukwano. Boosi wo mwennyini yakola shopping. Kadaama etukugaana okwedawunloodingira Shein n'ogiteekamu mu ssimu yo kiki? Lwaki togidawunloodinga Shein n'ogiteeka mu ssimu yo ne weekolera shopping? Mbabuulira bulijjo engeri gye tufunamu location. Bw'atasobola kukozesa ssimu yo kufuna location, bakama bammwe bakola shopping. Batumya ebyokulya ebweru kubeerako location kubanga abantu abaleeta ebintu ebyo batambulira ku location. Era bu app bwonna kwe bagula ebintu bw'ologingamu in ng'otumya ekintu online olina okufiiringamu in location. Kati ku bupapula obwo oba tubuyite busiiki obugirako oba babuteekerako obwo kati bagula engoye ku Shein oba Amazon oba Kiye oba Nunu kuliko akapapula akagirako kungulu nga kaliko amanya ga boosi n'ennamba y'essimu oba omuntu aba akoze shopping eyo n'ennamba ey'essimu n'amanya. Kati location ebeerako. Abasinga mmanyi okujja kakati magi ate kati njagala kukola shopping kati ate nkoze nze saabeera eno ne nkulagira location yo. Era bwe mbikulagirira ku ssimu ne bikulema mba sirina kyakuzzaako. Kati okwanguyirwa funa obwo obupapula bukuba ekifaananyi boosi akoze shopping. Babaleetera ebintu wali mu ffumbiro mwe mu bisuulayo bikasasi. Kuba location ekifaananyi. Olaba bw'ologingamu in wali mu app ya Shein bw'oba ng'oli mupya nga gwe mulundi gwo ogusoose. Bw'ologingamu in otekamu amanya gw'oyagala okozesa nga bw'ologinga in mu TikTok oba mu Facebook nga bw'oggulawo akawunti ezo oba apps ezo ne ku Shein we biri.
ojja kuteekamu amannya go oteekemu ba email yo oba ennamba y'essimu obiteekemu naye it's good ng'olina ennamba y'essimu y'e Saudi oba oli Saudi oba oli Dubai teekamu ennamba y'essimu ey'e Dubai kati gwe atalina nnamba ya ssimu ey'ensi eyo mw'oli kitegeeza tosobola kukola shopping oba abakama bamwe bakyababba nnyo naye gwe alina layini y'omu nsi mw'oli osobola bulungi nnyo okulogingamu in location bagikusaba oba togimanyi ko peni eri ku gundi wano eno kapapula kewakuba ekifaananyi ku byabakama abo oteekemu location eyo kubanga bw'otuuka ali okuseetinga payment oteeka ku pay on delivery no it is cash on delivery osasula bituuse ebintu babireeta gwe makinga sure nti sente ez'okozemu online ozirina bwe batuusa ebintu wali ne bakukubira nga batuuse ku geeti yamwe genda ne sente eziweeyo okitinga ebintu then omuwala bw'okudawuni batandika okulyako sente mbwera olabika boosi atuma baana golooza mbu takimanyi kyakola sente zonna bazitutye fe ababadde bakolako shopping ku sheyi tukimanyi kati olaba nga buno obubulawuzi buno waliwo ogula obubulawuzi busatu nga bwamutwala oba gumu bbiri mbako obulawuzi busatu kati obwo bwabudoledole buli mu zipoyinti oba buli mu wanu lyalo oba wanu diramu bwe buto kati ebyo tebyawezeza na mitwalo 10 tebyawezeza mitwalo 10 ebintu bye bamugulidde byabudoledole buno ojja kutya omuwarabu bw'aba yakubba ogusooka era n'oddamu n'owunga n'omutuma ogwokubiri lwaki taziba kubanga mulimu abantu abamu nga mulina kuzuukusa bwongo katuveeyo mbagambye okubabuulira ekyatuukawo olunaku lwe natuma omuwarabu laputopu baanamu abantu baapapala omuwarabu yapapala baapapala kandi okuviire ku ntono teweerabira nno okulayikinga mukwano n'atanaba kusubscribinga osobola okusubscribingako munnange nga bukyalumu nga mpulira njagala okubeerako ne ka laptop nga nkwata essimu yange nga nsaakinga ebika bya laptop zitali za bbeeyi nanoonya wengwa nga mbiraba ebika nga nnondamu kati nga mbalinda bazuukuka nga ŋŋendayo nali nsobola okweodalingira nga nze naye ngenda kubuulira lwaki nakikola bwentyo nga bazuukuka nga ŋŋenda nga ndaba omwana omukulu twalinawo omuwala omukulu yali ali ku yunivasite oba sekendiriya nga mugamba njagala laptop naye njagala ebika bino binonyezeeko tulabe oba birungi munnange nga ajjayo laptop ye wali ng'ateekamu ng'akeberanga mugamba yeesiga zino zenjagala kuba nali nze mulazeeko nga tuzigenda nga buli gyatuukako omwana ngamba ena si nnungi kati nga nziza muziri ez'ebbeeyi sente z'amanyi ze sirina ne mugamba nno njagala zino bano nga gaani nabo yeefuula odalinga bw'agamba liganye naye nga gw'alikoze mmanyi oku odalinga ebintu era tegwali mulundi gwange ogusooka oku odalinga ebintu kuba nalinga odalinga engoye engatto ne babireeta kati ku laputopu ne ngamba owaayi laputopu we baginsanga nayo ne baŋŋamba nakola kyoba nagibba oba ki like ne babeera surprise kwe kwagala nkikole nga bonna bamanyi kozinze omukyala namugamba nga guno omwezi sente zonna zinze tosindika kye nali nasooka okumuteekamu nti sente nze kasitamala okukola omwezi gwange ne bazimpa ziba zange kuba mba nzikoliridde nga nakimuteekamu ate mukama yali alina engeri yanteekako entiisa mu maaso g'abali abantu nga tenjogera kiba kyekyo munnange kati ngenda okulaba maama we ajja kuba maama we yali bweru maama we ayinja baapapala baakukuta mukazi wadde eri omwana gwa odalinga gundi bwagamba egaanyi mugambo maliza jjukira nze nga manyi okola oda kati natajja kunimba yawuzaga liganye semayi liganye kati jjukira nze nsensinga mangu n'ensensinga nga ndaba mbamazeeko emirembe era nentegera nti tebakisanyukidde nentambula ne mugamba oke ebinaba biteredde inna balaga mu mbeera ennungi
Nakugamba okay ojja kungodalindirako edda we binaabanga biteredde bulungi kale kati neevaawo neeza okukikola naye ndabanga abamazeeko emirembe kati njagala mbawe gaapu mbaviire nkiggemu fuse nkite mwana gwe nenvaawo nenzira ku byange ennaku ne zigenderera ne tugenda mu nnaku 3 bwe tugenda mu nnaku 4 nenzira ne mbuuza wankolera oda nangamba ate ebyagana bikikoze kale it's okay nenkwata essimu yange kuba nali nze mmanyi okola oda na shoppinganga ku Amazon na shoppinganga nasingangako eza Shein ne Nunu yes kati nengenda ku Nunu nenteekamu ebintu byenjagala bulungi nnyo nembi odalinga ne babireeta ebiseera ebyo nali mmazeeko contract yange obanga eggwako ngenda kukomawo waka ne babireeta nengenda wabweru nembipiikinga ate Nunu terwawo teringa Shein etwala 1 week olusi ne 2 weeks ziwera kati Nunu eyanguwa munnange nga babireeta we babireeta nga mbikwata nga mbiddeyo saabyambusa mu lumu yange nabitwala bulungi newa mukama wange nga mbimugiramu nga mbimulaga banali odali nateekako ne taabu zaali 2 ez'abaana nga mbimulaga nga mugamba binterekereko like afiringe comfortable binterekereko bibeere eyo ojja kubimpa nga ngenda iwaka oba bayogerako eba bakolako ebyo bamanyi naye nasookera waabwe ne bambuzaabuza kati nze nenkyekolera ne wali okugenda ewaabwe nali njagala like nti kubawa respect nga bakama bange kubanga mulimu ekintu ky'ogula nga bayinza n'okuwayiriza watidde wakoze etya kuba nali ndigeze nakola online engoye zange nzigula ate nga namunamnaga payi emitwalo 3 payi emitwalo 2 nga tambuuza zaaki nedda era bagendanga mu lumu yange olumu nazisangayo naye tewali lunaku lumu kyanyumira omwana yasanga nali mbuza obugatto nga bulungi yebbulibwa bagira bwali ku bbeeyo bandumirako ne wani ndoza ziri wala zibalazeeko ebintu byange mbirina omwana yamukole n'abusanga nga bupya naddala yabukubandiza n'ekifaananyi nero kajjabuza nagasaninaana kati ajja mu ffuuyiro gye nali agamba mazisinegatuza ne mugamba yeesani zange so munnange omuwalabu tebamwebikka tebamweyalira lwaki nayita gye bali ku laptop olaba baagana okuginkolera oda okugireeta kati baba kunsanga busanzi nayo baba kunsanga busanzi nayo nga tebagimanyiiko mayitire kubanga yadde tebagireetera era namala nembigula nembireeta ate nembikwasa omukazi nga njagala kulaba bulungi kikozi osobola n'omuntu ng'akulisa erinnaaki mulungi naye kulasi n'akyuka kati nali oba nkyogere nti nali mbitazeyo afiya oba anaabimpa nga ntuusizza okuddeeka oba gyabimpe nze kasita nkoze obwesigwa ne simuyisaamu maaso nga mukama wange njagala okimanye nti omuwalabu ku ssente aba muzibu ate njagala okimanye nti omuwalabu tayagalira ddala kadaama kubeera na kintu kirungi tasiwa yaba muguza ebintu bingi nnyo ne babibalisa at the end muguza engoye ez'ebbeeyi ennyo ezenkana n'ez'abakaba bammwe ne bazibabbisa oba ne bazibalisa at the end omuwalabu anaakusanyukira oba onaamusanyusa gula ebintu nga biri ku low price eya wansi bw'abanga ye ayambala engoye za mitwalo 5 nga nawe olulaba 5 osobola ogweyiwamu gwazikola gwe yinyini togamba ekyolumu maidia totawaana genda ogula olugoye lw'emitwalo 10 oba olw'emitwalo 5 nze babeeranga n'engoye ennungi nga mutuufu nziraba ku Shein nga I can buy nga nsobola zigula naye nenzeresa nengamba sijja kuzigula nenzireka nengula endala naye kati abantu tugenda ne twepima ne tugula ebintu ate eddala ebifaanagana ebyabwe
Bamusubira agenda kukola omuwala bwe tayagala kulaba kadaama nga oguze ku bintu by'ebbeeyi ekyo kimunyiiza. Omuwalabu nze nagula bayibawe n'olw'essimu. Nalina essimu entono gye naginava naye Uganda teyali mapeesa, yali kika kyaba ayiteera oba bitindiza, yali ayiteera nga zaakaddawo obu ayiteera obwo bwa kampani. Baizeni twabugula ng'emitwalo oba 225. Mu bujjukira baabukwatako nga mu smartphone. Kati natambula ne smartphone eyo. Naye bwe nkola omwaka nga gumu, ne mpulira nga njagala nkwateko ku ssimu ennene esinga ku eno. Kati ne Katemba nawo najja akubuulire kye baakola. Nakwata ssente, kuba namugamba guno omwezi ssente zonna zimpa omwezi gw'okusibiika. Ne nkola research essimu yange gye njagala bulungi, ne mmanya price yayo nga kale ne wanaaba nzibye nnyo. Kuba price z'oku online oluusi bw'ogenda ku dduuka zituukamu konti ku online price eyinza okuba waggulu kutuuka ne bakendezaakoko katono. Nga kale wanaaba nzibye ekinene nejja kunjako emitwalo ng'etaano. Kitegeera kati nga nkwata ssente nga mulabye kati essimu gye njagala. Ye yali yakwata kimu nabagambyeko mu vidiyo emabega nti nze buli kintu namusabanga lisiiti n'akiyiga ne waba nga yaguze ku ssente ezize abalayo ku vidiyo yaguddeko nakyongezeko. Ne bwe yagulanga ebintu ku ssente ezize nga mpa lisiiti kuba namulaga nti wano e Uganda buli kyetugula n'ekiba kya ssente entono kitya batuwa lisiiti. Kuba yali agala kunziba ssente zange nga muwadde ebintu yabigula ate teyampa baalansi ate nga nalimuwa nga mmanyi embalirira byammeka byemutule. Kakati ntumye essimu ng'atuukayo nga nkubira ngamba simanyi no ekikatuyagala kino tekiriyo naye nali njagala oba kola bbulaaka nti nali njagala kola bbulu nga mbaliyo kola bbulaaka ate nga kola bbulaaka yalayisiko kola bbulu nga njagala kola bbulu. Olwo nadda teyagireeta n'amayitawo ennaku nemulimirako ne baddayo ne bbaawe ne bagireeta mu bulumi obw'ekitalo. Mu bulumi obw'ekitalo ne bagireeta n'ampa n'esiiti yange. Guess what? Nagenzera baali tebalina iPhone, baali bakwata zozi oba Huawei. Nze Huawei nga ze bakwata awo nga ze balimu. Jjukira kati olwo kadaama mu nnyumba nemba nga nina essimu meka? Essimu 2 ate tebaagala kubayitako. Waayitawo ennaku mbale ne bagenda ne bagula iPhone. Mama n'agula iPhone n'omwana omukulu n'agula iPhone. Nabo ne baweza essimu 2 bayezaasakanenaneza n'abantu. Ne baweza essimu 2 kadaama abate n'essimu 2 nga bo bayiyeyo. Bagenda ne bagula iPhone. Nabasanga balina ze Huawei. Bazitazi Huawei oba Huawei. So kati oyo omuwarabu kadaama toyina kubanga osinga mukama wo mutumba. Ne woba osobola okubigula, ne woba okola kimekinga sure nti byogula biri wansi ku byabwe. Byayisiko ku byabwe awo ogenda kubeera n'emirembe. Byebyo naye nga mwana muwala tekusaasideko naye ku luno yiga kubanga kitegeerekese nti not your first time wali obatumyeko ne bakola ekintu kyekimu noddamu n'obuwunga noddamu n'obubatuma kati emitwalo 5. Kati w'olyekolera shopping ojja kulaba nga boosi azimbye kuba kwolwo ogenda kuba omaze okubanga omuggyako akawogo bazikulyako n'otuma ogusosera kwekyebiga tekiri n'okutumya ogw'okuyinga kuleta obugoyi bwa ddoli. Byebyo naye nga didi eno tujja kugikomya wano tetujja kusookawo naye nga njagala okubeebaza mwenna abagobereza babaddeko nga mugoberera mwebali kwekumirako ate mwebali kwagala mmagi nga omuntu n'ebyenteekayo ababinyumirwa mwebali nnyo mwebalire ddala ate nange abatabinyumirwa sirina kyakubakolera kubanga eno kyano tuliwo okubaako bye tuyiga era bambi abaana bangi nnyo bafunyemu ebyokuyiga ate bayambiddwa okuyita ku channel eno era badde mu box ne banneebaza abamu ne banneebuuzaako akabokisi kange kaba kaggule oyo oluusi oyinza okuteekako message n'ezwawo okuddamu mbeera bize kandi nange byenzirukanya n'emirimu gyange ng'omuntu
n'emirimu emirala gye nkwasaganya ate nga ninammwe ababeera mu inbox yange muli bangi naye gwe tofaayo teekako message ngenda kugiddamu egiteekeyo era